funamu bakyaba kusanyusiza noliyoko bwamala okweggulira nakweyabiza noliyoko ogenda ku ludda luli olulala biki ebikusoomozezza kati mbikusoomooze wandadde owuliriza nnyo ayinza okuba nga essomero likukubirya mbooko ayinza okuba nga abasomesa balangira abaana bayinza okuba nga badde balya bubi bayinza okuba nga emize giri gye twogeddako gibadde mu ssomero omwo kakati goli ekimugamba dda omwana oyo oba omweyabizza n'ogenda nga omunyumiza emboozi ezo n'omusikiriza ajja kukunyumiza kyebatugamba ekyokubiri nti genda kuziyiseeyiseewokko oteekateekayoko n'okutambulako n'abaana bano mu ngeri ey'okuwummulako mugenzeeko mugendako mu bintu nemujja Kampala uno yatadde buli Kampala nemujja Masaka nemutambulako nemugendako mu kibuga omwo kati buli omwana otambula ayogereko nabo wobeera ogenda ozuula nomanya mukwano gwo gundi abeera luddawa nomanya ekyo kati awo ogenda osaawo nti ona asobola okubabuulirira ku kino nsobola okwogera ku kyemirimu bwekiti olumala lugenda okuggwerako oba oli bulungi nnyo ng'otegedde abaana bo ate nga bakutegedde nga bafuuse mikwano gyo musomesa wakati mu kusomooza abantu batukulembeza nnyo okuba ntaba na ssente kati wakati mutaba na ssente oyogerako n'abaana nga abasinga abaana baba ababyetaago to providinze ebyetaago naawe okaaba ssente onenya gavumenti nawe onenya n'ekyalo kati oyogera otya n'abaana abantu babeera nnyo n'ekibuuzo ekyo ku bwavu buno tunyumyaki n'abaana kituufu kakati sirowooza nti ssente zisobola okubeerawo ebbanga lyonna naye byonna biva mu nteekateeka nayina mukwano gwange olumu yaŋŋamba mukyala yazaala nankubira essimu nfunira ku ssente mukyala wange yazadde saamuddamu bulungi nnyo naye najala muyigiriza namubuuza olwo yalufunye eggulo n'azaala leero ku makya okuba nga tewategese singa kabadde kabenje nti ofunye akabenje wetaaga ddagala kyanguwa naye myezi 9 abadde n'olubuto teweetegese bulungi saawa zino ogamba nti wetaaga ssente agenda azaale tebasasudde kati abantu babadde Christmas si ya 25 naye mwaka ogenda tebagitaddeeko enteekateeka ya myezi 9 babadde nabo tebalina ssente za kulya yesebo naye nga abantu badde bangi abakaaba Christmas teyaliiko kwa 25 nteekateeka oluusi kyekizibu kati n'abaana bava ku ssomero obejjeeko emyezi 3 zennaku 9 kati zetusokedde bulungi nemba nga buli kimu kyogenda okukola okubazuulamu ebintu okirina mu nteekateeka otyo omwana omukyamu golowooza nti awabye avudde ku banne okusookera ddala obukyamu busiŋŋana omuzadde olumu yateekawo bateeka birthday party wali ku mulirwano omwana we yasinga mu mazina naye nga amazina ogamanyi nedda ng'akunaamiriza n'anyeenya amabega bw'ati n'abanga aliko ekiwuka ekimulumya emabega n'akunaamiriza bw'ati n'akutama n'afukamira nakona ensi n'ekuba endulu nga yayingira mu magulu g'abalenzi bw'ati n'azinira omu nakati amazina gazinye era yavaayo muwanguzi omwana oyo ye yavaayo muwanguzi nga banne bona bamuwadde kini sene ne bamufuuwa naye nga ga amazina toyinza kukkiriza nti omwana oyo waakamya obuuza otereeza kyomwana omukizeza nti oyo akyamibwa ati omulala nga obuyimba bwa TikTok bye buwemula byawemula kakati talowooza nti bikyamu nze nkugambye nti obukyamu busiŋŋana n'ekyokubiri tonateteeza mwana sooka omanye ensibuko y'okukyama eriwa oba n'ensi etambula etya ensi bwetambula ebyo tojja gisobola eyinza okuba nga obukyamu businzidde mu njuuyo tuli kubukedde wano ku TV eriyo omuzadde kayalaba eriyo akyusizza olutambi nadda ku nnyimba n'agenza wali ennyimba abaana balibera ennyimba zaffe gyeziri ate tuziraba n'abaana oba nituzibalekera twagambye luli nti faayo okumanya mwana biki byalaba ku TV mikwano gyo bebaani n'ebirala kati omwana wabanga alabye amazina ago amazina tegandibadde mabi enzina yago yebeera embi ddi bagazinidde kati bali bannaffe abagazina babeerako gye bali kati ate tulina ekizibu kyetulina okujjukira nti mu masomero waffe nze ng'omusomesa tubaako naffe tulinako ensibuko y'okwonoona abaana mu primary eri waliyo zisipiikidde tunoonyayo akayimba akakutta abantu mu babiro kekajja ku sipiikidde tusanyuse maama okubalaba era demamu nyogemire mwalivaako twavaawo mu CD kiri kyogambye nti bino yebiriko tusimbudde wala ne balyoka balebera nogati kiki kino era waliwo ennyimba nyingi zijja zikyuka jo nabaddeko mu labonita awo nga tulaba ekimala kimala taata yabadde abuulirira muwala we
yadda ina akayimba kalina musinga ngati akayimba mwana ngako si kalungi taata nga mukristaayo byamaze okugamba mwana jjako akayimba ku muwalayo mukulu mukazi mukulu neesimya taata neevuga ate ye yavuze ejjayo nteekeyo yambe tutya omwana oyo okusookera ddala tegeera kyakoze omubuuli oyogere naye oli eyafuuse mukwano gwo mu ntandikwa tuyina engunjula yaffe ekifiri kambi nti bwakikola bwatyo ojja ogaludde oluyi n'omukuba oluyi n'agweyi omuzannyo gwajjo maademu akaana oli yakasise busimu gakitawe waako n'akawuba katomedde emmeeza nga kalina asima nekagweyi ne kazirika n'agamba kafudde kakati osobola okukuba omwana oluyi bw'omukuba oli ekisooka omwejjeeko oyinza okugjayo omuggo n'omugoba oyinza okuba nga okyamugoba gwe n'osinzituka n'ogwa abaana abato balungi nnyo ate bazibu adduka n'akusala ekikubo nga bulaba akamiro kagenda gwe n'ogweri ate n'oswala so omwana oyo muyite mutuuza oyogere naye ogende ng'okimugjamu mpola ensonga ey'okubiri gy'oyinza okukola okugunjula omwana oyo kwe kufaayo ku biki bye balaba ekyokusatu kwe kuba nga olina puroguramu banalaba kwenkana ki bwubanga saawa zakusoma zibe zakusoma kwoza bintu kulaba tv kati tv nimugani kati saawa zino eve kakati abaana baffe balaba tv tokibaga nti n'alaba tv n'agimalamu nekkala naye abaana baffe omukulu womweta Pavlov ayina Pavlov School of Thought ayina conditioning theory n'agamba nti omwana akimanyi ddadi akomawo 5 classical conditioning eyo kati bw'okasitoma nti 5 kasita okuwonako ngube pa bonna nga beyo kyekisenge buli omu essaawa zizo olina n'okubula akuggulirawo geeti bonna beyokyezza olowooze nti beebase ate olina lyokavaayo najja naggulawo geeti neyeefula abadde yeebase bulungi nnyo kati naawe nojja n'obusungu lwaki mulwawo okunzigulira geeti kati ogenda otuuka eddoboozi lyokozesa n'omukanga n'akuvaako tera okugamba bazadde bange bakutuwumuza abaana nti gwe tokaayana na mwana bw'otuuka bakakwata ku tv ebaddeko ebeeyokya ojja kumanya kyebabaddeko abaana abo osirike kati bwe tunatuusa wali ng'ogenda obbayita oyinza okulaba ekintu nga kibi notakyogerako ku olwo nga wayiseewo ddakiika 2 oba ssaawa nnaku 2 n'obagamba nitwogeremu ku kino nobabuuza gwegamba kyogamba nojjirayo kiri naye luli mwagenda okunzigulira etv yali eyo kyanagikwatako mwefuula baali beebase naye nali mbalaba abazadde abamu balyoka baliko obulungi obyali kamera awaka zibere ku ssimu osobola okulonda buli kyebakola kyonna gwe ng'osirise nomaliriza baga kino nakirabye gwe wakola kino luli gwe wakola luli lwakwasa kugamba naye nali nkiraba omwana oyo amanya nti taata bamaama alaba tapapa kwogera olidde bamaze omusomesa enkwata y'ebintu so kati bwogenda ojjayo ebintu ebyo kinnakimu omwana evils eziri mawulire zolaba nga baziraze bwalimu n'okyogerako tukikubaganyeko ebirowoozo kino mumulaba mutya gundi yakoze bwati muyina ababukedde gwali mwaka gwali gwa 2022 waliwo omuwala gwe mwakuba ekifaananyi yali ku lido yali musiraamu kati babeera bazina yabukira ku mmeeza bwati n'azina nebamukuba ekifaananyi nga kimwanjadde bwe kiti omwana oyo yali ku front page singa ojjayo ekifaananyi ng'ekyo n'okiwa abaana bane tukubaganye ku kifaananyi kino eggulire lino mulyogerako ki omu ku omu gw'ogamba otya gwe kino olaba otya gwe kino olaba otya n'ofuna ebirowoozo byabwe nabo muli beezimba naga nange bamanyi ekirowoozo kyange kikulu n'olyoka omaliriza ng'ate gulaga ekituufu kyoyagala bategeere so bw'oyogera nabe ebintu bingi nnyo osobola bibajjamu nga toyombye nabo omusomesa kamya esebo ebyo byonna bitambudde bulungi esebo wakati mu bintu byonna abaana banywa enjaga abakulu banywa ebiragalalagala kyekizibu ekisinga mu bazadde bakimanyi oba tebakimanyi ni mu masomero mukimanyi tebaliiko myaka naddaka sitaawe za 11 ebidagalalagala basinga nobimanyamanyi olutalo olwo balulinnyeko batya abazadde ate nga ne styles batambulira toyawula edda omuntu omulalu ng'omwawula n'ebiviiri n'empale ezirebera oluusi n'okutinkula enviiri kati mukifuula style osanga omulenzi ng'enviiri nazo zitinkuufu maaso mamyufu ayambadde bitishaati bino eby'emipiira empale erebera n'omwana w'omuwala naye ng'azitinkudde ate ne maama naye ng'azitinkudde akati n'oba n'abalalu 5 mu ndabika kati n'omulaba oli atambula ku street
kizibu okukyakula gomwana tujja kulaluka obeerenga gundi kubanga ono gwe yeegombye gwafaanana wenjagala awo ate nga ojja kwesanga nga n'atazambadde naawe wenyini oli mulalu kati gwe tugenda omulala kati ojja kufaanana ng'oli ngaolere gwe yeegombye kati gwe tulina gye tugiyita misono kati gwe enviiri musono okufaanana abalalu yes enviiri musono enyambala empale eyulise gye bayita damagi musono tokyagati sosoma bulungi oyambala empale eteredde ekyewuunyisa nti biri mu nju nga bwe ngambye nti tulina tv mu nju tv yaffe omuyimbi asanyusiza ennyo abaana abasikiriza ali mu damagi n'enjegere mbulaku n'enjegere ne ku mukono ziringanga 8 ne tatu kakati oyogedde ku biragalalagala ebiragalalagala ebisinga obungi tebiri bweru mu nsi biri muffe mu masomero ate okyogere nti abaana ebiragala babimanyi n'amannya gaabyo bava ne musomero ne batuleetera eka kati ku mulembe gwe tuliko ate eyo n'abakyusizza enkola ate ng'omuyonjo ennyo ate yasinga okuginywa omukakkamu ennyo mwana omukakkamu ali awo naye nga ekimukakkanyiza yo kubanga enjaga gy'oyogerako n'ebiragala ebirala buli omu bimuyisa bubwe eriyo gwakinywa nakka n'asirika bwati musiisa tanyegoba omwana yabaaki gwe neweewana nti omwana oyo mulungi nombogerako ate bedikya tulina ekizibu ojja ne kwasembe n'omuwanga ekyokulabirako be like this one abaana basirika ng'abaana bamumanyi ne bagamba tamanyi kyayogerako n'osanga omulala nga yeemuwa maanyi n'osanga omulala ye ng'ajja kugamba nti ze bwenywa mu kibiina nsoma ffe twagala nnyo abayizi abayise ennyo ate mwe mukitukola mu February ne January buli mwana ayise page 1 page 2 ne muloka muteeka ku page eyo kakati omwana n'akuba winter tugamba kusoma tugerera abaana nti soma saawa bawezi ti luwummula omwana asoma paka saa 7 banne beebuuza ono ali mu winter atazikiza aliko ki omusomesa tulinaako buimanyi ku kyo ati gwe mubeereko ng'oli asoma mubeerenga munnammwe so ebintu ebyo tulina okukozesa empenda nyingi wakati mumwatuweereza mulina bangi temukyasoba kikontroli eddagala kwali anjawulo ne mutuweereza eka kati omuzadde ali naye azuula atya ekizibu bino bakyogereko generali akola atya bwaba yetaginywa empenda nyingi okusookera ddala gwe ng'omuzadde waliwo engombo gye bagambye ey'okwebeereramu amannya g'ebiragalalagano kwegali ku mutimbagano mawuli oluusi mugawandiikako noonyereza bikaaki waliyo kati Google ekulaga buli kintu kyonna kati oba abaana babuuzi bajja kubuulira osobola n'okubuuza omwana anywedde ekiragalalagala bibiri biki byagenda ng'eki gyagenda okweyisaamu kati ogenda okwogera n'abaana bali nga naawe okoze okunoonyereza kiri kye twagambye ku makya nti gw'ofuluma 8 toyina budde awo kyenkusaba kati gwe ng'omuzadde bw'ofuna akadde ng'oli ku ssimu yo ng'oli ku mulimu waayo eddakiika 10 noonyerezaako bikaaki ebyenjaga ebiriko ebiragalalagala ebiriko abaana babinywedde omuntu abinywedde abeera atya ogenda okunuulira batabani bo oba balabo ng'olinamu gwolaba ali ku ekyo tomupapirako oli yajja n'ambuuza yateekawo emmere ku sowaani nga nti mujje mulye ku dining bwali bummonde nga bwokya mutabani we yasookawo aba akyazuusa gundi gwe twafubedebe muno sowaani y'omumonde agimazeewo nga naye bwokya ng'ali shuwa nti bwokya emmere ogiridde mami ngimazeewo n'aleeta enkeera n'akola capati neggi amatama ne gajjula n'agaayamu emirundi 2 n'amira tebagaaya mmere era bwega ntulye ffenna emmere yasooka yaba amazeewo okusooka ate oluusi ffe tukitandika ndowooza bakusomere mubaga mulye sipiidi mugenda kusoma esipiidi erinnya ku P7 ya conditioning dakiika bwezi ti mbenga mumaze okulya muddeyo mu kibiina oluusi nekimukuba baira twogedde ku baana tuli eno waggulu naye omwana okufa eri nabafiira mu P3 njagala P3 P4 era muzadde njagala nnyo weegendereze nnyo abaana tugiyita academic parenting manya ani muzadde w'omwana wo ku ssomero omukubira kasimu ali atya amusomera gasimya gayina ekintu kino nti teri kujja kusomera naye gobanga ofunye obudde ku vidi nga mulina abaana 15 kizibu okwogera n'omusomesa naye funayo olunaku lumu ogende ku ssomero nga ng'ogenze gwe wekka n'omusomesa oli eddakiika 2-3 nga zozo wekka n'omwana wo n'omusomesa oyo ojja kuzuula bingi
So abazadde ebintu bingi gye biri eyo naye bafube okubinoonyerezaako mulyoke mwogere n'abaana nga kyemwogerako naawe okirinako obumanyi. Abaana baffe bagezi nnyo nti omubuuza ekibuuzo n'akuddamu birala nnyo. Waliwo kibata digression nti omwana omubuuza ekintu kibuuza kitunudde wano n'akuwa ekidde eri gwe n'owooza takimanyi. Bw'omala kikukola bw'atyo n'okivaako n'ogenda ku kirala n'amanya mumaze. N'obuuza ekirala n'akuzza erudda eri. Ate abaana ffe boogera nnyo. Ate omuntu kasi ayogera ennyo bw'ati n'amanya nti akunywezeza bw'ati n'akuzingako bw'ati. Ekirala kye bakola excuse ye bakola endala yakunyiiga. N'okwekaabya. Oyinza okumubuuza ekibuuzo ne yeesunguusula. N'atandika okuleeta amaziga nga gali n'omukwatirwa ekisa. Mutakaaba nedda. Ate kasita akaaba bw'ati n'anyigako bw'ati tugaita amaziga gaggoonya. N'ategeera nti muno bumunyigako nyankaali. Kasita amanya nti dadi kasita okaaba bw'oti ng'ekyakivaako aba akumaliriza. So bingi tulina okukola naye bitambulira mu mitendera tokipapira. Kati nga tuvudde ku baana. Yesebo. Abantu betuwangala nabo awaka nga si baana bano abasoma abawummula abakola awaka naffe abazadde tulina kuwangala te mu bbanga lino lyennyini okutereeza kiri kubanga ekyo kifu kyamannyo oluusi betwaleeta awaka abagenyi oluusi nga bwe nagamba social media kusimu eno omutogoloza tayonooneka naye nga tavudde nawaka tatambula takola na byabuyayi bona naye nga essimu eno yemuyamba okumanya ensi yonna bweri kati amubuuza ekyabadde mu kivuvu kya bebekulu teyagenze ng'abimanyi yasoose okuyimba nayimba bwatyo nakunama bwatyo nga byonna abifuna bulungi nnyo n'abasomeseza ku TikTok weebali nga bayamba mwana w'okusomera amusomesezaako nalabayo omuwala ng'awa abakyala nno mbawa kano kabwereere ng'oli naye byalaba ng'ayigira okwo awo kakati awo kyetulina okukola ekisookerwako ddala twakyogeddeko dda kufuga bye tuyina. Kizibu nnyo omuntu atalina kibi nga mwana oteeka ebintu bagiyita volti volt. Omwana namanya nti fayiro zange zino zonna nzisindika eri ne bwagikuba bwati nga tokimanyi ogikebera ng'asinga okutegeera ebintu bino ate ng'akisoma mu ssomero batusomesa ICT kati bulungi nnyo. So kyandibadde nti omwana oyo omusigamu omutima guli nti ne bw'aba okutte ku simu ngeri ku mmeeza teyeekanga. Ekyokubiri naawe okusigala ng'okola okunoonyeza twayogeddeko kiri. Ekyokusatu kuba nti buli kimu kiriko obudde bwakyo naye ekisooka kati awambega bujja okukolera ate nga tobuguutanye. Bw'obuguutana ogenda kulugwamu. So olina okugenda ng'obikola mpola mpola ate nga tokoowa. Muganda agamba ddiŋŋana ekitiko yakijja. Kakati omusomesa atuludde bulungi wakati awo mumanyi nti mulina kye muyizeemu nga onoomaliriza mukulukamya abazadde basibye okutera obubaka bw'omwaka n'abaana baffe tuli nabo tunaatera okubaddiza naye nga tubaddiza beera beebo mubumbira eyo naye kati nammwe okubumba ennaku zino kubalemye eddagala lyo lituwangudde biragalalagala tubeerewo tutya tugenze ku mirimu gino egy'okukola kiki kye tuba tubayigirizaawo. Okusooka ddala neebaza abazadde bonna nga sisosoddeemu olw'okutwesigisa abaana baabwe ate nembebaza okubalabirira. Kakati wano we tuli mu luwummula tumalako bajja nga 25 twakamalako omwezi gumu tukyalinayo omwezi omulala mulamba tugateko ne wiiki emu bakomawo nga 5. Mbasaba wano we tuli ekisookera ddala musomeeko n'abaana musabe n'abaana masinzizo musaale nabo. Ekyokubiri nga muli ewaka musomeeko ku bitabo ebitukuvu n'abaana abo mwebuulirire. Omwana oyo osobola okulonda abaana leero gw'otuwa ekigambo leero gw'otutaputira leero gw'okulembera essaala nga naawe okkakkanye obeeko ky'osiga ku ssomero tubayigiriza ebintu ebyo. Tulina Bible sharing clubs na biki kati babanga akiyize ku ssomero eka akyongereko abeere practical. Ekyokubiri abasobola okukola n'abaana bamwe ku mirimu mukole nabo nti bali badduuka leero ntunda naawe leero nkola bwe nti bebeera faamu genda nabo n'ebirala ebisobola okukola otambuleko n'abaana abo. Ekyokusatu nyongera okukiggumiza nti manya mikwano gy'abaana bo omanye ne bazadde ba mikwano gy'abaana bo. Bw'oba musobodde mukyaliragane nako muwuliziganye. Nalabako ko omuzadde omu omwana yagamba mama we mami ndeka ngendeko wa friend wange mami ndeka ngendeko wa mukwano gwange. Kati omukyalo oli yali mulungi yagamba bbaawe nti ayagala okugenda akyesibyeko agenda wa. Kati nawe atuwe ennamba y'essimu ey'omubazadde booli
bagenda okukuba essimu ewooli ng'oli abeera na mwannyina eri eddembe alina abazadde bali bweru bali London kakati bw'otamanya kintu ekyo kasita omwana agenda mu ebyo baba akulemye ekisinga obukulu temukkiza abaana kutaayaaya kugenda mu mayumba gye mutamanyi tulina ekizibu kya house parties baana bateekateeka embaga zaabwe bazirangira ku masimu kuno gwe tolina kyomanyi bajja bagenda bitete ebiwanvu buno buteteere naye bufunda bukajja ne mu lubatu olugoye olujja mu lubatu agenda nako omanyi nti nno ne mu mails amabaluwa gajja mu masomero gatera n'okugiramu obupapula obulanga emikolo egyo kati omwana agenda okuwummula ng'akimanyi house party eri eno faayo nnyo okumanya omwana gy'alaga bw'oba osobola mutwale nako bw'oba omukkiriza okgenda kijja kuyamba ngenda kumuza mu tukyogereko twongere okulambula obuvunaanyizibwa bw'omuzadde ye nga ye eri munne kiki ng'ozzeeko omwana waliwo omuzadde omukyala omuzadde omwami obuvunaanyizibwa bwaffe kimwanywedde ne mugangayira n'ojjukira kati kabwojjukira oba nanywedde nnyo nabadde nyambadde ekiteeteeyi kinene tojjukira n'abaana be bakubisse bisseekaawo bwana kamya ajja kuba ate tudda naye mu tukyogereko twogere ku nsonga ezo nazo twongere okubeera nga twezimba tulabe nga tutambula bulungi mwaka omu Yesu Kristo ye yamukyamya walayira okundabirira buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Miss Abukedde. You take my breath away. Oh no. Kale munyumisa mwebale naye sibyetaaga abawe kutuleza wabazadde era nga